Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala abaana abawala njagadde mbawe ku ddagala lino naddala mmwe abakozesezza ku nkola ey'okwemazisa. Mmwe abakozesezza ku nkola eyo ey'okwemazisa mu abaana abawala njagadde mbawe ku ddagala lino libeere nga libayamba. Nabagamba nti ekintu ekyo si kirungi, ekintu ekyo si kirungi n'omulundi n'ogumu era abakikozesezza bakimanyi obuzibu bwe balina, obuzibu bwe bafunye. Mufube okulaba ng'ekigambo ekyo eky'okwemazisa mukyesonyiira ddala. Eddagala erisookera ddala kukireka n'okyesonyiwa n'oba nga toddamu kukikola okuwona okufuna ebizibuzibu ku mubiri gwo. Kireeta ebintu bingi ku mubiri gwo, kyonoona ebintu bingi ku mubiri gwo naddala mmwe abava ku byeyo. Ng'obadde ovuddeyo ng'ovudde ku kyeyo n'okomawo wano e Uganda ng'omanyi nti obadde okikola osaanidde obeere ng'okozesa ku ddagala lino. Naawe ali wano ewaka ng'okikola nkusaba okyesonyiwe olw'ensonga nti kya bulabe. Kati kozesa eddagala lino. Nkusaba ofune ebibajjo by'ekifa bakazi, ofune ekifumufumu, ofune ebibajjo bya jjambula, ofune obukoola bwa kutukumu, ofune akakomera ke twandiyise Christmas tree, ofune kamunye, ofune etteete, ofune n'omulondo, ofune sere mukuuleyo bukuuzi. Twagala emirandira wamu n'ebikoola. Sere kuulayo bukuuzi omwozeeko bulungi naye omuteekemu. Funa enkomamawanga, twagala bukoola wamu n'obutititi. Enkomamawanga twagala bukoola wamu n'obutititi nawo bufune. Ofune ebikoola by'amatovu. Funa ebikoola by'amatovu. Ofune n'omudalasini. Singa onaaba ofunye omudalasini omubisi gujja kukola bulungi nnyo. Kati funa eddagala eryo liteeke mu ssefuliya. Singa obeera olifunye liteeke mu ssefuliya, nkusaba obeere ng'olitokosa. Litokose lijje bulungi. We limala okujja liteeke wansi libe ng'eriwolaawolamu lisigalemu kibuguumirize. Lisengejje beera ng'onywako. Gwe omukyala eyakozesa ku nsonga eyo ey'okwemazisa beera ng'onywako ogezeeko okulaba nga weetereeza. Olunaku osobola okunywa eddagala lino emirundi 2 ku makya ng'omaze okunywa caayi n'onywayo ekitundu ky'ekikopo, n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywayo ekitundu ky'ekikopo. Kwegamba olunaku nywa ekikopo kimu naye nga ku makya onywa kitundu kya kikopo n'ekawungeezi kitundu kya kikopo. Beera ng'onywa ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba ggwe omukyala eyakozesa ku nsonga y'okwemazisa. Kuba ggwe abakozesezza ku nkola eno ey'okwemazisa oba wanjawulo nnyo kw'ono omukyala takikolangako. Omukyala ono aba n'obwagazi obw'amaanyi oyo aba takikolangako, naye ate ggwe aba akikozeeko obwagazi bwe bukendeera, omubiri gufa, omubiri guggwamu ennyonyogezo ezo ez'omukwano. Kati n'olwekyo kiba kikulu nnyo obeere nga weetereeza. Ekirala omwami ateekeddwa okubeera ng'akulaga omukwano ogw'enjawulo ogutali gwa bulijjo, olw'ensonga nti omuntu gw'abaddiringa naye alina okukimanya nti yeetaaga omukwano ogw'amaanyi. Obeera weetaaga obudde, weetaaga okunoonya obulungi, kwegamba weetaaga okubeera ng'oteekebwateekebwa mu nsonga ezo ez'omukwano ez'ekikulu. Kati n'olwekyo kibi nnyo kya bulabe kyembasaba gwakikola nkusaba obeere nga toddamu kukikola, kisitoopinge kiyimirize kuba kyoweereetera tojja kukyagala mu maaso eyo. Ekyo nkibabuulidde nnyo. Ensonga eyo y'okwemazisa mubeere nga mugyesonyiwa. Mufune eddagala eryo ly'embaganye mubeere nga mulifumba, kigenda kubeera kirungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.